GTV for unity and development. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. amatenda majjovu gawatitibwa Allah jalla jalaluhu urwaka kisa Allah kakyatuwadde ak'obulamu. Muganda wange mukadde wange wenna ndaba era ampuliriza obulamu kakisa Allah kakyatuwadde. Yagamba Allah nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah chance eno ey'obulamu ayina bagiwa abalala Allah n'abajjulula olw'ensonga nti liyabluwakum, Allah asobole okubagezesa alabe ayyukum ahsanu amala, ani aneetereza, ani aneddako. Ampuliriza nkiddamu nti obulamu buno Allah bwatuwadde kakisa. Bw'anaakakujjako Allah, bw'anaakantwalako Allah, teri agenda kakuddeza mulala okuleka ye yekka Allah. Beyajjulira Allah akakisa kabagwako, byemuke akakisa kamuweddeko, togenda kuddamu kumuwulira nti kati yuno wano ali mu kwogera. Saibu Semakula mufti akakisa kamugwako, Sekaluwemba akakisa kamugwako, Abdulkarimu Sentamu akakisa kamugwako. Bajjajjaffe chansi y'obulamu Allah yagibatwalako dda. Ampuliriza chansi gikozese nga Allah akyagikuwadde. Fuba nnyo byonna byokola obikole onoonyemu kusiimisa Allah wo. Bwe kuba kusaala, mpuliriza saalira ddala, teri mufu asaala okuleka okumusaalira. Bwe zibeera dhikaari kutendeza Allah, abange okozesanga akakisa k'obulamu obwekitiibwa Allah kakyakuwadde n'omutendereza nnyo, kubanga munange tewali mufu atendereza Allah jalla jalaluhu. Era ekyo Allah n'akikolanga kyamagero. Maiti ne bagireeta negenda evaamu ekigambo nti subhanallah, ekyalo kyonna kidduka. Teri mufu asaddaaka, bakuweerayo buweezi. Ampuliriza nkiddamu obulamu kakisa keyambise, obulamu kakisa keyambise otereze akhirayo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe okubitegeera. Abampuliriza mbalamiranga nange neeramira obutavanga ku Allah ebbanga lyonna. Kigambo kutya Allah kiina ennyingo nnyingi. Okumweraliikirira Allah kikulu mu ebyo byonna bye tukola. Ensonga yonna gy'obanga ogenda okukola osookanga kwebuuza, kino kye ngenda okukola singa Allah atuma malakul maut nga ndi ku mbeera bweti, Allah mba ngenda munnyonnyola ntya? Bwe baaziinanga n'ofunamu obugayaavu, weebuuzanga nti abange singa Allah antwalanga esswala eno sennagisaala, Allah ngenda kumunnyonnyola ntya? Singa okwewunyisa nga naatera okuva ku nsonga eyo. Osanga omuntu Allah gwe yakeera ku nkya Allah n'amuwa amaaso
Allah namuwa amatu, Allah namuwa ebigere, wallahi nga mugayavu nnyo mu kusaala. N'osanga muzibe musajja wattu n'akaggo ke najja mpola mpola bamukwatiridde ali mu kunoonya masjidi ayingira ajje wano asaale. N'osanga omulala muzibe najja ekitabo kya Allah Qur'ani n'agijjayo n'atandika okugikoonakoonamu bw'ati nga nze Allah gwe yawa amaaso naawe Allah gwe yagawa, wallahi omwezi ne guggwako, si mwezi gwokka ne jidda mu myezi ne jidda mu myaka. N'osanga omuzibe nga jamaa temuyitako, wallahi bangi. N'osanga omulema nga owekitiibwa Allah yamuggyako amagulu. Lumu mba nina we ŋŋenda ntera nnyo okubasanga, n'osanga musajja wattu wallahi ali awo mulema ali mu kwewalula, baazinye nti hayya ala ssala, hayya ala ssala, hayya ala alfalah. Wallahi omusajja ne yeewalula mpola mpola. Allahu akbar walillahi alhamd. Oba oliawo nga atambuza n'angalo ze zino mpola mpola, n'agenda ku masjidi n'adda mu layini nga Fatuma Allah gwe yawa atambula bulungi, yeeyagala, teyeetaaga kumanya Allah subhanahu wa ta'ala. Abange mbalamira neeramira tukyuseemu mu nkolagana yaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Abampuliriza, omulundi guli twalaba omusomo gwe twajja mu hadithi ya Iyad ibn Himari radiyallahu anhu, ng'omubaka alayhi salam bwe yatugamba nti wa thalathatun fil janna, abantu bamiteeka esatu bamujjana. Abange bakadde bange munzikirize n'olwaleero hadithi eyo tugimalirize, wabula omulamwa gugenda kukyukamu. Era mu hadithi eyo yennyini nnyini omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wa ahlu nnaari khamsatun, n'abantu Allah bagenda okuyingiza omuliro nga bo bali ku shuwaddiiru, bali abantu bataano. Okubajjukizamukko abantu bano owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam teyakomeka nti bebokka ab'omu muliro, wabula nabannyonnyola nti ebigambo bino omubaka sallallahu alayhi wasallam yabigamba basahaba be ng'ali mu mbeera yakubabuulirira. Ku mulundi guno mu bantu b'omu muliro omubaka sallallahu alayhi wasallam yanokolayo abantu bataano bokka. Abooluganda, abantu bano abataano wallahi bali ku shuwaddiiru, balina okuyingirira omuliro gw'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tiketi bazirina, batambula nazo ku duniya. Osanga omuddu, osanga taata jjajja maama senga ng'atambula ne tiketi emutwala mu jahannama, ng'era ekikyamusibye nsonga emu yokka kufa, wabula ngayo tiketi eya jahannama nga wallahi atambula nayo mu nsawo, wal'iyadhu billah. Abampuliriza, simanyi oba naawe okisikanga nze bwe nkisika. Omubaka alayhi salam okoonamu sitampu n'agamba nti wa ahlu nnaari khamsatun, abantu Allah bagenda okuyingiza jahannam, abantu Allah bagenda okuteeka mu muliro gwe Allah gwe yeekumira. Khamsatun, bano bataano beeteeketeeke. Simanyi oba omuliro gwa Allah osobola okunsikira ekifaananyi kyagwo. Bangi tuguwulira buwulizi, okugutegeera obulungi sinagutegeera, wabula ekifaananyi kyennyinza okusikira. Ojja oddira akabiriiti kokka, mwannyinaze gwe andaba, ddira akabiriiti okakume booti weeteekeko wano, olaba akabiriiti ke kakkaabya. Omukono guno tosobola guteeka mu sigiri booti, buliro buno bufumba mmere, ate olwo ogwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabakito mu hadithi eno omubaka sallallahu alayhi wasallam atukakasa
n'atugamba nti wa ahli nnaaru khamsatun, abantu b'omuliro bano bali 5 beeteeketeeke. Ayogera yaani? Ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Omuntu asooka omubaka alayhi salam yagamba nti ad-da'ifu alladhi la zabara lahu alladhina hum fikum taba'un la yabghuna ahlan wala mala. Omuntu asooka ng'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamukonamu sitampu, ayina tiketi ey'omuliro atambula nayo, asookera ddala ad-da'ifu ye muntu nga munafu ali awo mu duniya, munafu talina kigendererwa mu nsi, la yabghuna ahlan wala mala, tanoonya ssente wadde famire. Baganda bange, mu lufuutifuuti omuntu ono oyinza omuwa erinnya nti kireereese. Baganda bange, eddiini yaffe omubaka alayhi salaamu yatukuutira nnyo ebimu ku byengera omubaka alayhi salaamu bye yatunnyonnyola nti maghbunun fiha kathirun min annas, nti abaana Adamu bangi tebabirabawo, tebabitwala nga nsonga. Yatugamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ekyengera ekisooka as-sihha, obulamu, n'ekyokubiri wal faragh, time. Osanga omusiraamu n'omubuuza nti musiraamu kikyokola, naga seeka nze edduniya nagita, n'omubuuza seeka alhamdulillah wagita edduniya, kakati wayingira akhira oba oli mu jjana, oli mu kutambula. ad-da'ifu alladhi la zabara lahu alladhina hum fikum taba'un la yabghuna ahlan wala mala. Ali awo tanoonya famire kugifuna wadde okunoonya ssente. Ali awo seeka nze ntera kutuula mu muzikiti n'abeera awo n'asoma Kulaani, si kibi. Okuva ku makya dhuhuri ne bagisaala, nadda mu asiri ali awo yeebase, takola. Abange, ebikolwa ebyo mubijja ku nnabbi ani atali Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nga owekitiibwa Allah mu suratul Jumu'a yagamba nti fa idha qudiyatis sala fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bwe tumala okusaala essala kwegamba fantashiru fil ard, Allah tugambe nti abange musaasaane mu nsi, wabtaghu min fadlillah, mutandika okunoonya kashi. Naye omusiraamu ali awo talina kyakola, atambula butambuzi, mbuseeka ekyemisana kyange kiri mu nsawo yo, wakiteeka muddi. Kuteega basiraamu ku mizikiti, nabagamba nti tuyina abalema mu kibuga, wallahi tuyina abalema mu kibuga kino Kampala, naye walala nga bafeeke. Yeremaza okugulu n'akuteeka eno. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abalala batuuka n'okwefuula bamuzibe, sajja n'azibiriza n'agamba musiraamu, wallahi sheekhi kwegamba ali awo agira bugizaati, naye kyewuunyisa Allah asaasire, osanga oli ssebo bw'omuwa ekyekikumi, wallahi sheekhi wallahi nga tezimala, naye era bw'oteekamu bw'oti ekyetaano simanyi era olugira bw'ati wallahi weebala ekyetaano kino. Wallahi tuyina abafere, Allah tusaasire. Abange, omuntu nga shuwaddiiru ayina kuyingira muliro gwa Allah, ad-da'ifu alladhi la zabara lahu alladhina hum fikum taba'un la yabghuna ahla wala mala. Omuntu nga ali awo kireereese mu duniya, tanoonya famire, tanoonya ssente. Kyova olaba Ali radiyallahu anhu yagamba nti inni la akrahu rajulu araahu farighan la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah. Yagamba Ali nti abange nze ntamwa nnyo omuntu yenna ali awo farighan, talina kyakola, la fi amali dunya, tali mu kunoonya ssente, wala fi amali al-akhirah, ate nga ibada era nga si zalimu. Ampuliriza,
ekisookera ddala obunafu si kitendo kirungi abantu batuuka n'okwenyumyako Allah ayinza Mungu yangira seeka ndi munafu kati oli munafu bakube empiso y'obunafu bakutwala ebutabika almu'minu alqawi khayrun min almu'minu ad-da'if yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tomukkiriza ow'amaanyi wa bbeeyi nnyo mu maaso ga Allah okusinga omukkiriza ali awo nga munafu. Omusajja n'atuuka mu myaka 3-4 tawasanga ali awo. Sheikh nze wallahi dunia najita. Nze wallahi sheikh nze wallahi dunia nasigala ku ibada omusanga awo yenna tagolodde olugoye lwonna lwefunzefunze enkofiiri etunudde eno bweti tategerekeka engatte egudde oluki olubege tekugamba Allahu akbar walillahi alhamd abanga omuntu ng'ali awo kireerese tanoonya sente bannange awalan bannange sente zino ze mulaba obusiraamu bwaffe butambula na sente kamboleyo kino ekyokulabirako ibada mu busiraamu nga 3 empaji z'obusiraamu ziringa 3 nga zonna sente zaka gwe oli mukkiriza kikaaki ate yayanira kuwa ku zaka gw'oliawo buli kadde banaakuwa buwi era sheikh wallahi tebaatuwaddeyo leero ku zakatul fitiri gwe tokola Allahu akbar bannange swala y'omuntu nga tanoonya sente ali awo mwavu eswala etawaanye eyo anako Allahu akbar ya rabbi ya Mungu wange leero onvuddemu kiki nswamye ku muzikiti sirabyeyo omuntu yenna ankoonako osobola okusinza Allah ngeno gamba ghayril maghdubi alayhim waladdallin enjoka amin eddiini tayinza kubeera nnyangu okusiba kw'omuntu nga takola talina sente wallahi kuzibu mu kifo ky'okulowooza kwa Allah ky'okweraliikirira Allah wallahi omusajja omusanga nga ekizibu kye futaali ngenda kumugjawa futaali n'omusanga omusajja akuŋŋaanyiza obuberenge ali awo futaali bw'emberenge omumanyi musiraamu gw'olwomuliddeko futaali nga wamberenge ennaku jja ku muzikiti kaakati ebyennaku nga tebaafumbye n'osooka ovuma abawarabu ensi z'abuwarabu wallahi abasajja abo tebalina kutya Allah nze simanyi na kumanya obusiraamu buno la yabghuna ahlan wala maala sajja abeeraawo tanoonya sente tanoonya famire sajja myaka 4 tawasanga sheikh nze wallahi edduniya tawasanga omusanga ate bw'aba mwazinyi ayaayaana nnyo okusomesa abafumbo ya saruna abampuliriza ad-da'ifu alladhi la zabara lahu alladhina hum fikum tab'un la yabghuna ahlan wala mala hijja jonaakola nga tolina sente hijja jonaakola musiraamu hijja toyinza gikola va kumina omuntu bampadde empe onaali aki mu hijja kyobola abantu bagenda emakka ate oluusi ne babba bubbi haji nadda ng'omukono guli mu kanzu ng'enjala yagenze neemusiika bulungi n'anyakula omuwarabu entende ne bamukwata ne bagujjako la yabghuna ahlan wala mala bannange omuntu tayinza kutambuza ddiini ya Allah bulungi ng'ali awo atudde kireerese tanoonya sente sheikh nze edduniya nagivaako ibada ki gy'onaasobola kuwasa ogenda kuwasa luddawa omusiraamu bakubuza musiraamu njagala nkuwe muwala wange naye oyinawo kati kale wallahi sheikh wemba neekutte
kiloza sukali nnyo gamba seeka tezimale omwana asomye up to university gwe ssebo olowooza mu kiloza sukali 3 n'ekitiibwa toba nakyo muganda wange wallahi kyensembyayo ku nsonga eno omuntu ng'oli awo kireereese tonoonya ssente oli awo tonoonya famire musiraamu newooba owasizza ku buko bw'ebeera mbaga ne bagabe ebyokukola mukabuduha mumukubira atuweerezeyo omuceere omuku omulala taata Sulayina bawa Sulayina ali Dubai mujja mukubira akole ku by'emizindaalo tuyinayo wano omuko kateeyamba kateeyamba ne insha Allahu taala ate wallahi musajja mukakkamu tayomba ajja kutuyambako ku mirimu egi nti gyegiriwa omulimu ogusooka agenda kulongoosa kabuyonjo z'abantu zebagenda okugendamu ekyokubiri waliwo n'ekityawo waliwo ekiti kubanga tetuyina nku ate omuko mumulaba omukayina maso sajja ayina omukono ate mukakkamu bukakkamu kino yasize enku ku bukko ne bakuwa kugamba okulongoosa kabuyonjo bakusanga oli eyo muko mu lujja manyi wallahi ebintu bino ali eyo yefuula bizi kati ne bano bajja bakuyitaayitako bambi muko barakallahu fikum tweyanziza ne wallahi nga badda bonna ekisajja kino kyasiriwala usimula otya toyi ku buku izan baganda bange omuntu oyo adhaifu alladhi la zabara lahu alladhina hum fikum tabaun la yabghuna ahlan wala mala omuntu ali awo kireereese takola tayina famire ali awo olaba basahaba abamu nve gundi ku nsonga eno hatta newezibeera ibadat basahaba abamu bagenda eri omu ku baka nabbi sallallahu alayhi wasallam nga bamubuuza ensinza y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yabannyonnyola abamu ne bagamba olaba nabbi wa Allah oyo Allah gwe yasonyiwa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar ebyasooka n'ebyakulembera yasinza atyo Allah ate olwo ffe abamu ne bagamba okusinzira ku information gye tufunye tetugenda kuddamu kuwasa abalala nti ffe tetugenda kuddamu kwebaka abalala tetugenda kuddamu kulya nnyama omubaka bwe yajja ne bamunnyonnyola n'agamba ma baalu qawmun bantu kikula kyabo bantu bannabaki nga nange nabbi usalli nsalako layl wa anam nenebaka kyenjagaddemu nti wa atazawwadu nisa n'abakyala nembawasa n'agamba nti faman raghiba an sunnati falaysa minni omuntu yenna agezaako okwesamba enkola yange oyo si wamuffe kwegamba oyo si wamunze si mugoberezi wange famire ki bana gwe sheikh oli taata waka toyina kyokola okera kutambula butambuzi gwe bikadde osinda bana esimanyi covid yajja bana esimanyi yajja kakati bulijjo yagaba sente ezo bannange baganda bange tukole nnyo ate naddala ffe abasiraamu tukole nnyo buli omu gy'olikola nnyo yiiya abamu batuuka n'okulimba ezzanju ly'obutakola lino kugamba abantu batuuka ne ku ddala ly'okulimba maama fuso amugamba munnange taata budu lwaki tonguliddeyo ku kizigo neneesegakokko namwa manyi wallahi omulembe guno abakyala bonoonese kale mbuulira mbu Aisha radiyallahu anha yali akyakugamba yakyekubakokko idhan الضعيف الذي لا زبر له
alladhina hum fikum taba'un la yabghuna ahlan wala mala. Omuntu oyo y'omu ku bantu omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam be yakonamu sitampu nti batambula ne ticket ebatwala muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu omulala olwakadde aga nti al-kha'inu alladhi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Al-kha'inu ye muntu nga mukumpanya alladhi la yakhfa lahu tama'un, oyo kugamba atalimu kafansonyi konna kukweka mulugube gwe n'agamba nti wa in daqqa illa khanahu. Omuntu oyo niwe kabeera kantu katono nnyo afuba okulaba n'alwana nga nako akakumpanya. Ibadullahi alkiram, Allah tusaasire. Tuyina abantu, Allah tuyina ebika by'abantu nga teri kakwatako illa khanahu, nga kugamba abba bubbi nakumpanya kano nakumpanya kano nakumpanya kano nakumpanya kano nabbono na wa in daqqa illa khanahu. Al-kha'inu alladhi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Baduba Allah, obukumpanya min alamatu an-nifaq. Omuntu okubeera aliawo mukumpanya akumpanya kino alyazamanya kino min alamati an-nifaq, ke kamu ku signs oba akabonero akalaga omuntu nti munafuuse. Ne wallahi tunuulira ensi eno yennyini mutwangalira mu statement eno bamugundi ibara eno mugwamu tatfifu almikyal walmizan. Abantu okubanga kugamba obukumpanya buno babukolera ddala naddala ku mizaani ne ku mipimo. Baduba Allah, bantu bameka nga agaggawalidde mu bukumpanya ate nga n'okulayira bw'alayira omusanga ali mugundi owino atunda manda ayina akabakuli katundiramu naye ng'eno kwegamba kalinga subhanallah kalinga akali kwegamba akayina sikosero akabokisi kewetamu bwekati akulupanya kino wa indaka illa khanahu. Hatta Allah ni waba amuwadde sente kwe takuta taina qanaa akumpanya kino. Omusajja amugambye munnange mpimira kilo z'ennyama 3. Omusajja mu butaba na kutya Allah jalla jalaluhu naddira Allahu akbar ennyama n'agiteekamu amazzi bw'ati n'atunda. Wa indaka illa khanahu. N'osanga omulala Allah amwadde ku ssente naye nga omulugube guno takuta hatta oyinza n'omusanga nga kwegamba n'akantu k'omunaku na ala sabili almithal oja ayinza okusangaawo omukyala alenga nnyanya, omukyala ayina ka bizinesi ke akatonotono alenga nnyanya manda sadda najja era naye n'amuyingirira. Sheikh wallahi nedda aliawo ye eva bukumpanya. Abantu bayina abakozi, musajja Allah amuwadde ku ssente naye nga abakozi abo wallahi talina gwe yali asasudde naggwayo. Ebintu buli kadde ebintu tebyatambudde bulungi, ebintu tebyatambudde bulungi. Eva waliwo omulala gwe nalabako yali mukulu wa ssomero, nawulira nnaku nali nkyali mwana muto ddala,
yali asibula abasomesa headmaster gwe yasinga okuwa sente nyingi gyali emitwalo 2 gumu 2 atudde awo rabbana ghfir li baganda bange laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abange tuyina ekyokulabirako ekirungi nga tukijja ku ekitiibwa muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe tuva ku ebyo eriyo omusajja wallahi nga newomuteresa era nga asala amagezi babayita n'abagezi amanyi bannange ekiri mu Kampala muno omuntu bw'akola ebintu ebyo wallahi gundi mugezi nnyo gundi mugezi nnyo oyo muganda wange mukadde wange wennandaba lwaki tokkuta akakatono Allah kakuwadde kyekigambo kya omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga abulira sahabiyu aljalil Abu Huraira radiyallahu anhu namugamba nti wardi bima qasama Allahu lak Abu Huraira siimanga n'ekyo Allah kyakuwadde lwaki tosiima lwaki tokkutako edda Allah saasira bajjajja faabo abantu baddiranga onamuteresaako ebiri ono namuteresa kiki ono namuteresa enteeze ne kati musiraamu kigwe bayinza okuteresa olaba oli bamuteresa 100 n'alukumpanya sajja naddira wallahi n'akwata sente n'azimuwa n'amuwa emitwalo 10 n'oyitawo ebbanga omusajja n'alayira n'agamba nti wallahi ndayira Allah ne laddu okunkubira wano tebampanga ku sente wano alkhainu alladhi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu omuntu kugamba ali awo baguyita mulugube kino takuta Allah ne wamugabirira atya takuta hatta wa fi ahlihi okutusira ddala ne mu bantu be abasajja bayina abakyala bagenda ku buko omukyala n'amugamba njagala amahale miliyoni omusajja alaga seke ekituufu kiri sizinaawo naye ninawo wano emitwalo 2 twala 2 babawowa mu 12 nakakati akyebuzaabuza embeera mbi ali awo ye eva buli kyakwatako kukumpanya bukumpanya alkhiyanatu fi amwali lyatama abantu okumpanya emaali y'abamulekwa omusajja yafa musiraamu n'akolekera ekiraamu kye n'agamba Abudu muganda wange ebintu byange weebiti nina ennyumba mu kibuga Kampala nina emmotoka bweziti bamekanga n'emmotoka ze muvuga maali y'abamulekwa bamekanga ne bizinesi gy'olimu maali y'abamulekwa إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا abasajja bangi bageze embuto nga amwalu lyatama sente z'abamulekwa Allahu akbar bwe tudda ku b'eŋŋanda osanga oni nga yasanga muganda we ng'ali mu mbeera yakutaawa ali mu mbeera yakufa namugamba Abudu nkubuulire sayininga wano omusajja n'agenda n'asayininga naye ng'ekiwandiiko kiraga nti emaali yonna agimpadde baganda bange lwaki tetutya Allah jalla jalaalu lwaki tetweraliikirira Allah mwannyinammwe yafa yali yagabana ewammwe gye muzaalibwa Allah bwe yamujjuliranga kitegeeza abaana be balina okudda mu bintu ebyo omusajja n'avayo n'agamba wallahi thumma billah ebintu bino tebiva mu kika kyaffe Allah agaba naawe gaba musira
n'ovuga emmotoka naye nga maali y'abaana yabamulekwa, n'ogenda mu wooteri naye nga maali y'abaana yabamulekwa, n'ozimba ebizimbe nga maali yabamulekwa. Bameka ku baana abali mu kibuga, abali ku streets, abali mu kutambula, wallahi nga bakitaabwe baali bagagga nnyo, naye olw'okuba nti waliwo abayingira mu kaawo ne bakulumpanya emaali y'abaana abo, wallahi n'osanga abaana nga baavu bali kuwano. Kale munnange tetuganye alhamdulillah girye, ne wallahi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bangi nga bagiridde emaali ey'abamulekwa, omuntu n'atuuka n'okulyaza amanya ennyumba y'omugenzi yennyini n'aga nti gundi baginguza nayo, abaana ne badda mu kusitula mu tenti ne basaasaana mu dduniya, nga gwe dduniya eringa nti yiyo gwe togenda givaako. Lwaki temusaasira ku baana abo? N'okalaba bukazi bwattu, busajja bwattu, ne fiizi babugoba, naye nga gwali mu bintu bya muzadde, kwegamba bya kitaabwe bya nnyaabwe okuluppanya mbu twakola ffenna bannange n'ekiramu kiikino. Tetuganye munnange ffenno oyinza okutulimba, naye ebyo byonna insha Allah nze njala okukakasa muganda wange ali mu mbeera eyo. Kale wallahi ekyewunyisa, hatta osanga n'omusajja nga mugagga alina ssente naye n'agattako binaga ne bino nabyo mbyagala, n'emmaali eno eyabamulekwa nayo njagala. Sobedde edduniya ogenda kwangala emyaka 16 oba 4 oba 3, linda mugenda kwesinkana maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan era wano wennyini ku TV wensinziira nensaba buli muntu yenna amanyi nti oyina ekikumi ky'abamulekwa, oyina emmaali baabawa ebiraamo basiraamu. Omusajja wallahi n'akwesiga n'agamba emmaali yange eri bweti ne bweti ne bweti, musiraamu n'ogezza twandyekubye mitima n'ogamba naye bannange yonje twalawa, kubanga ne ku ssanda tekubeera nsawo, batteeka mu ssuuka 3 mu ssanda 3 n'oyolekeredde Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu omulala ow'okusatu nga ye shuwaddiiru ayina tiketi emutwala mu muliro gwa Allah, yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa rajulun la yusbihu wala yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik. Ye muntu nga ye tabukeesa tabungeeza okuleka nga afuba nnyo okulaba nga at least akuferedde mu sente zo oba mu bantu bo. Abaddu bameka nga tutambulira mu bufere, la hawla wala quwwata illa billah. Yagamba ati Allah, ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, temulyanga emmaali wakati wammwe mu ngeri nga sintuufu. Musajja gwandaba nga ozannya ani akalengedde, n'ogenda mu katale n'ofera abantu n'okuba 10 n'okuba 3 n'okuba emiliyoni n'oddeeka abaana n'obawerera school fees. Kati mbuulira owekitiibwa Allah agenda kusaatya tawfiq, Allah agenda kusaatya omukisa mu baana abo. Abantu tutambulidde mu bufere, Allahu akbar, bwe tudda ku basuubuzi nas'alullah al-afwa wal afiya, abatuuzi b'eddagala. Omusajja n'ayitamu, ayina siriimu nywa, ayina ebigenge nywa, ayina sukaari gwe ate gundi kyawedde dda, ayina rusa kyawedde dda. Kwegamba omwana nga tategeera bya kiraasi nywa, nenga wallahi emmumbwa ng'ewonya ensonga
omusajja n'alimbirako bino byonna ebyo byonna twongera okubategeeza nti wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun temulooza nti Allah subhanahu wa ta'ala tabalaba Allah subhanahu wabula Allah yina wategedde ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك omusajja atunda kirala nenga wallahi kyayogerera tekibangawo alimba bulimbi abuza nedda nze nakyo balaba ntya nnyo era bwe ngenda ku dduuka ly'omuntu nanga nedda nze munnange nkuguzanga musiraamu munnange sigula kubanga nakakigezaako ndowooza enfunda nga 5 naye olwolujja munnange nkuguzanga muganda wange ogenda okituusa nga agambye nti nkuguzizanga muganda wange Allah atusaasire abantu bali ku makubo awo Masaka road Jinja road omusajja n'aleetwa ogufi gw'enkoko wallahi nga kiikalooli nombuza munange enkoko nga yakula neewola tya munange omulembe guno covid ateseeko agamba alina gundi kyatakoze kalooli yafuuka ddi enkoko abalala abantu ne baliisa abantu kapa oli nasala kikapa alhamdulillah n'ateeka ku musito nakusanga haji oyambadde enkofiira oli mu mmotoka oli ku tasbihati subhanallah nagamba haji nkubulire walolidde ku ngamiya nti anedda engamiya yino ng'engamiya gyategeeza kapa an malik wa ahlik ne mu bantu bo ko omuntu omufere ajja wano idhaarul khair ajja n'ayolesa obulungi naye ng'obukyamu bwakwese buyitirivu sajja najja nagamba wallahi njagala mpoowe muwalawo ajjirana mu kkanzu asibye n'ekitambaala ataddeko ejjuba alinga imaamu Sulaisi e Makka eno ya munnanga ate masha Allah nfunye omusajja munnaddiini kumbe mufere omwana n'amutwala ne bamala wiiki 3 omwaka gumu na mugobye kumbe teyali anoonya yali anoonya just kubeera kokko n'omwana ono amale amute baganda bange tutya Allah subhanahu wa ta'ala bwe kyaggwa ekyo olwakadde owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa dhakara al-bukhul ombaka n'agattako n'obukodo omuntu omukodo yenna naye owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yamukonamu setamu nti wa mu muliro wallahi musajja ali awo bakhirun musajja tavaako kake obukodo bwangeri nga 3 albukhul an nafsik omuntu yeke nyini nga kwegambanga yekolako obukodo sajja n'omusanga nga ayina sente nenga yambala nigina sheikh wallahi ntya gundo manyi sente zino zidduka omugaggo yambala ota nigina qul man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq anyoyo agezaako okuharamisa Allah subhanahu biyafuula ki halal omusajja n'omusanga nga ayina sente nga tasobola kugula saati ya mitwalo 5 omusanga mu MTN gye bamugabidde obugabizi n'ajambala Mande n'agiddamu ku Lwokubiri n'agiddamu ku Lwokusatu nti kiki owaye sente seeka sente nzibu za kukola bwe ziba nzibu za kukola kati gwe kennyini hatta gwe weekodowalidde osuubidde ani ayinza okuwa sajja enjala n'emuluma nga tasobola kugendako wali mu kafe Javas wallahi sheikh sente zange kakati muganda wange banaakuziika nazo oba yeke nyini mukodo okuvaamu sente nti sima agule kanzu mitwalo 10 awuliranga gundi gwe basabye hijja mitwalo 10 tasobola kujeyiwa
era ayambala zino alhamdulillah kanzu zaffe ezedda seeka nze soonoona ani agamba akhi alkarim nti okwo kwonoona la omubaka alayhi ssalam yagamba nti inna allaha yuhibbu an yara nti owekitibwa allah ayagala nnyo okulaba atharu ni'ima kugamba obuufu bwekyengera owekitibwa allah abwagala nnyo abulabe ku muddu ono allah gwakiwadde levo bwebanga yakwevuga mu motoka lwaki okyalemedde mu taxi sajja alina ssente bamusanga naye ali awo mune haji lwaki gula ku motoka nti sheikh wallahi bintu bino byakwonoona kati era n'omutwe noga bannange so allah subhanahu wa ta'ala atusaasire tasobola kwegulira motoka alinya taxi subhanallah hatta nga ne bwagenda mu katale osanga omusajja nga ye kennyini yekodowadira agenda mu katale n'abuuza mbusima wano waliwo anti bamulamulira haji wano tulinawo ennyama y'eŋŋamiya tulinawo ennyama bweti tulinawo n'ebyenda wano naye gye biggwera omusajja n'abuuza nti ebyenda weebiri mulina ku byasuzeewo ebya layisi tasobola kugula bino biri fresh n'agenda mu ngoye newamune haji tulina wano empya tulina emivumba tulina nezirimu ebiki ebiraka nagamba alhamdulillah mumpenze ekyo ekiri mugundi ebiraka albukhul omuntu ye kennyini teyagaliza albukhul an ahlik omulala n'omusanga nga wallahi mukodo nnyo eri famire ye allahu akbar naga nti omusajja zimuyitaba naye ng'otunulira mukyala we n'okwata ku ttama nti oba zimuyitabira walala nga siwano mukyala yenna asiwuuse tayinza namugirirayo wadde ekizigo nti kii kino era olugira amubuuza omukyala olumugamba nno munnange nkwegayiridde ngulirayokko ku kizigo omanyi kyamubuuza amugamba nti mbuulira ggwe mukyala ggwe ekizibu ky'abakyala b'omulembe guno mbumwonoonese nnyo nambuuza ekibuuzo mbuulira Aisha radiyallahu anha yakyekubako n'omutulira n'ogamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuna abaana b'omugagga engoye ze bambala allahu akbar ng'abaana balinga abalwala siri obbawa ez'enviiri lutalo balina kumala kumubba bubbi balina kumulimba bulimbi okubawa ez'engoye lutalo nosanga abaana ba haji bamutenda okusaddaaka mizikiti naye ng'otuuka ku baana be n'ogamba bannange sikoseero yalumba amaka gano oba allah akuwadde sente abaana nosanga abaana b'omusajja ng'amasomero gye basomera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kati mbuuza as'alukum su'alan mbabuuza ekibuuzo kati olaba okodowalidde gwe kennyini teweewa famire togiwa ogenda ziwaani kakati oyo bagambye kati omuntu oyo ekika bwe kityo ayinza okujja fil masjid mu muzikiti tibannange masjidi yaffe teyina masanyalaze bannange masjidi yaffe sheikh waffe atusaazizza tumuweeyo emitwalo 2 era nno oyinza okwogera nojjayo n'ag'omubuto tayinza kwenyeenya imaamu ayimirira najjayo hadithi 10 aqwalul ulama ebigambo byabamanyi 9 n'ateekakawo n'ekyafaayo n'agattako sitole simanga mujenkaaga luddawa omusajja bw'alabanga ebigambo birinaga wayi kankanyuge wano 5 n'otunda haji allah gwadde sente ng'akutte mu nsawo najjamu 5 n'abikanyugira allah subhanahu wa ta'ala baganda bange omuntu yenna nga bakhil mukodo omuntu yenna ayitibwa nti mukodo nkiddamu
omubaka alayhi salam bannannyini mpisa eyo yakonamu stampu n'agamba nti abantu abo tebagenda kulaba nti oba abantu abo bagenda kuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampuliriza bannange, omuze gw'obukodo tugwejjemu, omuze gw'obukodo tugwejjemu. Shekhi, Allah kyakuwadde famire bawe nga Allah akyakuwadde. Kati abaana onooba wanga gundi osinzidde mu kabuli, olinda kufa obaleetere ku kayogati, olinda kufa obaleetere ku nkoko enjokye. Allahu akbar. Nosanga famire y'omugagga nga enkoko bagiyita kakoko, omuceere kaceere, soda kasoda. Yidi netuuka omugagga omulamba Allah gwawadde sente n'agamba abaana jole jase ku dduuka gyali. Bannange tunaakoma n'obukodo obwo. Allah tusaasire subhana, kubanga obukodo mpisa mbi etwala nannyini y'obutereevu mu muliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti wal kidhbu, n'omuze omulala nga nannyini gwo ali ku shuwaddiru ne tiketi emutwala mu muliro gw'ekitiibwa Allah agirina, omuntu ng'alina omuze gw'okulimba. Bannange Allah tusaasire ne bane tulimba. La hawla wala quwwata illa billah. Hadithi ya bwemba sabda ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, omubaka alayhi salam yagamba nti alaykum bisidqi, abange mbalamira okubeera n'amazima, fa inna sidqa, kubanga amazima yahdi ila albir, galungamya eri obulungi. N'agamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti wa inna albirra, ate mazima ddala n'obulungi, yahdi ila aljanna, bulungamya eri ejjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'atugamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti iyyakum wal kidhbu, umma yange basiraamu bange mbekesa okubeera abalimba mu mbeera yonna. N'agamba nti fa inna alkidhba, mazima ddala obulimba, yahdi ila alfujur, bufuula omuntu okubeera nti mwononefu. N'agamba nti wa inna alfujura, ate n'obwonefu obwo yahdi ila nnar, bulungamya omuntu eri okumutwala omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bane n'olimba nga gwe bakazaako Haji Kalimbira, abantu balina amannya, olinga ku kyalo bamuyita Kalimbira, talina kyayogera okuddako nga kifu, okuleka shahada n'amannya ge ne gy'abeera, naye ng'ebisigadde byonna buli kyayogera balina kukyekennenya. Buli kyayogera n'alimba kino, n'abalimba ebifa gundi e Kenya, n'abalimba. Allahu akbar. Eriyo bannange abantu nga mu kulimba masha Allah, sanga watuuzizza abantu n'abageta. Nze kale nagula ku mmotoka, kakati nze emmotoka eyo mugiraba, naye nga sitole yonna gy'awa omuntu n'atuulawo n'ayiya kisitole bw'ati n'akiwa. Allahu akbar. Abantu ne baseka ne banyumirwa, naye nga ebigambo musajja mulimba nnyo. N'ensonga esembeyo ddala yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, washandiri alfahish ay sayyi'ul khulqi, n'omuntu alina empisa embi. Ekyo nnyinza obutakigaziya, naye nga olwaleero tulabye ku bantu abataano omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam be yakonamu sitampu nti bagenda mu muliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi eno gye twogeddeko oba etutambuza kati sofa weeks bbiri ya Iyadh ibn Himar, eri mu sahihi Muslim, eri ku namba 685 insha Allahu ta'ala. Nsigadde nze muganda wammwe Ibrahim Musa, tubebaza nnyo olw'okutulaba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala Allah tuwe obulungi mu misomo gino gye tusomesa. Mpozi insha Allah akasembayo ntwala omukisa guno okubebaza mwenna, abantu mwenna, abasiraamu n'abatali, abafaayo okubeera nti musupportinga obanga muwagira emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala.
bannange tusiimira ddala tuyinza obutasobola kukubira buli omu si muntu bannange weebale naye nga bannange tuli basiimu nnyo era tusaba Allah nannyini maanyi oyo Allah subhanahu ayina ensasula ennyuvu entuufu buli yenna atusapotinga oba yenna atuwagira naddala mu programu zino eza da'wa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna Allah abeerenga ayingira mu bwetaavu bwammwe abalina endwadde tumwonegera Allah subhanahu azibasuuse era n'abakyatuwa nammwe tubeebaliza ddala n'abalina essuubi erituwa nammwe insha Allah tubalindiridde insha Allahu ta'ala. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. GTV for unity and development.